Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amatendo amajjuvu ebbanga lyonna tugaddiza Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo nno nannyini ffe, nannyini bulamu bwaffe era alina pulaani z'obulamu bwaffe. Mwana wattu nga tetulina kye tukola ku duniya kuno okuggyako nga yakiwandiika, tetulina kye tuli okuggyako nga ye yakipulaaninga, era tetulina kye tugenda kufuna okuggyako nga yakituteekerateekera. Allah tumwebaza ebbanga lyonna ebyengera byatuwa, okusaasira kwe, obukuumi bwe, obugabirizi bwe, n'ebyo byonna byatutangira. Tukwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekyengera ky'obulamu, olw'ekyengera eky'eddiini ey'obusiraamu, n'ekyengera eky'okubanga tulina omukisa ogwogerako ne bannaffe oba ogusomesa n'okuyiga nga tuyiga ku bannaffe. Okusaasira n'emirembe ebbanga lyonna tukuweereza eri omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era tusaba Allah ow'ekitiibwa amuwe ekifo wasiila kye yamusuubiza oluvannyuma lw'okulafuubana, oluvannyuma lw'okuyita ekigezo eky'okutambuza eddiini ye. Neebaza omukisa ogumpeebwa Twahirah Islamic Center okubanga mpaayo nange ebirowoozo byange mu ensonga naddala ez'enkolagana oba ze tuyita relationships. Tujja tutambula mpola mpola nga tuli mu kwerungamya oba nga tufuna guidance nga tuli mu mbeera ey'okunoonya oba embeera y'okuba nga tetunaba kusiimagana oba nga tetunaba kufuna bantu be tusiimye. Biki ebyo oba oliawo bye twandigenze nga tweteekerateekera oba nga twekenneenya oba nga tussaako omwoyo. Tuzze twogera omulundi ogwayita twayogera ku biki ebintu ebikulu bitaano oba nga biibyo omuntu bye yandibadde nga anoonya ku muntu, oba oliawo biyinza okutuyamba okutukolera omuntu asobola okuwangaalikika naye oba asobola okutuwa emirembe singa tuba tusazeewo okumufumbirwa oba okumuwasa. Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda nga tuli bantu era yatutonda nga tuli basobya, yatutonda nga tusobola okutereeza era nga tusobola obutatereeza. Bwe tuba tunoonya oba nga twagala okufuna abantu be twagala okubeera nabo, mwana wattu tumanye nti tunoonya bantu, tetunoonya malayika era tetunoonya byuma. Tunoonya bantu abagenda okutusanyusa oba oliawo n'okutunyiiza. Tunoonya abantu abagenda okusobya naye nga tusuubira nti basobola okwenenya ate era naffe ne tusonyibwa, era nga naffe tulimu abo abasobya ate era abandibadde nga tuli bagezi okuba nga tunoonya okusonyiyibwa era nga twetonda. Tusenvula mpola mpola nga tugamba nti naye nga tetunaba kutunuulira gundi oli, nga tetunaba kunoonya gundi oli, kiki ggwe ky'otunda? Bw'oba weetunuulidde kiki ky'olina okwekebera oba okwetereza ggwe ng'omuntu singa oba tonnaba kufuna muntu akusiima oba akutwala? What are those things that you need to self-assess, to assess yourself? Olumu kye tuyita self-assessment oba self-criticism oba omuntu nga otunulako mu ndabirwamu oba n'oddako mu kasonda ne weepimaapima era ne weegeraageranya, mwana wattu era n'okola ebipimo ebituufu. Tuwangaala mu nsi muno nga ffenna tulina enjawulo ku bannaffe. Ng'amazima gali nti mu bimu ebiraga nti nno Allah wa buyinza era ebimu ebiraga nti Allah wa mutiibwa era alina amaanyi, yatutonda ng'atujja mu mwoyo ogwo. Omwoyo ogwo gwe gwa Nabi Adam oba taata waffe oba jjajjaffe Adam alayhi salaam. Yatutonda ng'atujja mu mwoyo gumu, ate mwana wattu n'atujjamu mu mwoyo gwo ogumu n'ajjamu mukyala waagwo, oyo ye maama waffe bajjajjaffe Hawa.
mu myoyo egy'ebiri Adamu ne Hawa n'akolamu emyoyo emirala egyekubisaamu olwaleero egikola ffe abali mu triliyoni ne triliyoni ez'abantu. Naye Allah olw'okuba nti yeetaaga okutongola n'okutongoza mu bumu bwe ne mu buyinza bwe, tewali muntu afaanana munne mu nsi muno. Mwana watu n'abalongo ffe tubafaananya, naye nga watandise okubeetegereza obulungi tebafaanagana. Abantu ffenna tulina kye tuyita self. Self mu luzungu is that distinction between you and the next person. Ekintu ekyo ekikwawula ku muntu omulala, musajja munno, mukyala munno, muganda munno, musiraamu munno, muyizi munno. Tubeera bantu nga tuli mu bibinja ebyenjawulo, naye tulina enjawulo ezitwawula. Mwana tuno ng'ate nnyingi ddala ezitwawula ku oyo omuntu gw'owangaala naye. Kyabbeeyi era kyetaagisa nnyo eno mu psychology okubanga weetegeera, okubanga weemanyi, era okubanga weekubyemu ekifaananyi nga kirambulukufu bulungi era nga kitegeerekeka, ng'omanyi nti singa oyingira mu kizimbe olina ky'oyingira nakyo. When you enter a hall, or when you enter a room, or when you get into a community or a gathering, what are you bringing with you? Kiki ekyo ky'ojja nakyo era nga bw'oba ovuddewo ogenda nakyo. Ekyo kye tuyita self, kyekikwawula ku muganda wo, kyekikwawula ku mukyala munno, oba ekikwawula ku musajja munno. Kyabbeeyi nnyo okwekubanga mu ttooki ebbanga lyonna, kyabbeeyi nnyo okubeera ng'oli mukakafu ku ekyo ky'oli, oba oli awo kyabbeeyi nnyo okubanga omanyi obunafu bwo era ng'omanyi amaanyi go. Tugenda kutambula mpola mpola. Oli mu kunoonya, naye gwe munda mu gwe weenoonya era ne weetegeera era ne weezuula n'omanya nti gwe oli musajja, ekisookera ddala oli musajja mugezi, ekyokubiri oli musajja mutetenkanya, ekyokusatu oli musajja w'amaanyi, ekyokuna oli musajja mukubi wa bikonde era tteke oziwuuba, oli musajja wa busungu, oli musajja anyiiga amangu, oli musajja ow'ekisa era oli musajja asaasira. Weetunuulira oba weetaaga okwetunuulira, weemanye mu ggwe nti oli ki. Singa oba osanyusibbwa bulungi oba ng'onyiizibbwa bulungi, biki ebyo ebikufubutukamu era ebikuvaamu, biki ebikuli munda era ebikuli kungulu. Twagala okugamba nti kyandibadde kirungi okubanga weemanyi era ng'omanyi amaanyi go, kye tuyita SWOT. Tuyinza okugamba nti bubuuza okwekolako kye tuyita SWOT analysis, n'obeerawo n'otula n'ogamba nti nze amaanyi gange gali mu bino wammanga. Okugeza amaanyi gaffe ge tuyita strength mu luzungu, osobola okuba ng'oli musajja ng'owuliriza era ng'olina amaanyi agawulira omuntu n'ayogera n'amalayo, era n'omuwa omukisa n'okwongerako, era n'omubuuza n'okumubuuza nti omazeeyo by'oyagala okwogera. Kubanga mu bimu abaami, singa tutandikidde ku sayidi yaffe ey'abaami, abaami mwetaaga okuba n'ekitende ekiwuliriza ennyo, kubanga ate mwana atu abakyala twogera nnyo. Abakyala boogezi, abakyala basinga ebigambo tubiina nga twogera ebikulu n'ebitali bikulu, ebyamaanyi n'ebitali byamaanyi, bye tumanyi n'ebitatukola ki, bye tutamanyi. Kikulu nnyo kubanga weemanyi nti nze mu bintu bye mmanyiira nti bye neemanyiiko nga biinako obukakafu, ama listener. Nkola ki? Nze nkuwuliriza, n'oyogera ne bukya nga nkyali awo nkyakuwuliriza paka bw'okola ki, bw'omalayo. Osobola kuba ng'olina amaanyi ag'obugumiikiriza. Bino nno bitendo tujja kumenyayo bitonotono, naye buli kyenkoonako kikulu nnyo mu relationship, oba kikulu nnyo mu bufumbo, oba kikulu nnyo mu nkolagana zaffe ne bantu bannaffe. Osobola okuba ng'oli muntu mugumiikiriza era nga gwe bwe weeyogerako ogamba nti sinnaba kufunayo mbeera, mu butuufu enzija mu mbeera, n'enseetula n'enzija wano n'enfuula ekirala sigirina, nga ndi muntu, oli muntu mugumiikiriza ddala. Abaami n'abakyala twetaaga okuba nga tuli bagumiikiriza, olw'okuba weesanga nga buli muntu ajja mu maaso go oba ajja mu bulamu bwo alina emitawaana gy'ajja nagyo. Omukyala oyo gw'onoonyera gw'oyagala okutwala oba omwami gw'oyagala akutwale ajja n'ensonga ze nga nnyingi, ezimu nga nzito ddala. Omuntu ajja n'obulwadde, omuntu ajja n'emize, omuntu ajja n'embeera ez'enjawulo, nga weetaaga okuba nga oli muntu mugumiikiriza.
naye bw'obanga bwe weewandiikako tusaba bw'oba oli otugoberera ng'otulaba osobola okufunayo akapapula n'osalamu olusittale mu page n'owandiika amaanyi gange my strength era sayidi no n'oteekayo my weaknesses nti obunafu bwange manya nti nze ndi mukazi mugumiikiriza nnyo mu butuufu ne bwe kiba ki mu bimu ebyetaagisa ennyo mu bakyala tutera tulina bwe tutuuka ne tufuna abantu muffe n'ofuna ettu oba n'ofuna omwana oba n'ofuna olubuto mwana wattu embeera eba ya myezi 9 naye omuntu bw'obanga toli mugumiikiriza mukyala munnange omwana yandikulema okutuusa mu dduniya eno okuva lwakuyingiramu paka emyezi 9 egyo bwe giggwako olina okuba nga oli mugumiikiriza nnyo kubanga ebintu bingi there are so many very many hormonal changes ezikubeeramu ojja kwagala okukomba ku ttaka ojja kwagala okutuula mu ttooyi ojja kukyawa bbaawo ojja kwagala ate bbaawo ennyo okugamba bintu bingi ebiyinza okuba nga bigenda kukyuka mu ggwe so olina okuba nga oli mugumiikiriza nnyo kubanga ggwe gwasitudde naye naati nooyo mukama wo oba omwami yenna bw'obanga oliraanye omukyala obanga omukyala wo wamufunisizza olubuto weetaaga naawe okuba omugumiikiriza ennyo kubanga baaba bingi ebigenda okukyuka mukyala we agenda kunafuwa mukyala we ayinza okukwagala ennyo ate bisusa oba oli byotasobola nakutuukiriza ate asobola okukukyawa n'abeera nga omuwunyira bubi n'abeera nga omufaananira bubi n'abeera nga buli kyoyogera tekikola makulu n'akukyayira ddala so tukubiriza naddala abo abaawasa edda omukyala wo bw'afuna olubuto oba n'afuna ettu lyamugema yeetaaga okugumiikiriza ennyo emyezi egyo giba 9 naye gitawaanya abantu bangi kubanga environment eyingiramu ekintu nga kikyusa ebintu bingi omukyala ono asobola okuyoya ekintu nakikutuma nno liitiriiti olumu oba ofutuuse n'okutuuka okuweta ewaka nakubira nagamba wange tojja nze nga tondeetedde kibumba kyambaata nga wagenda okuweta bwoti oyingire geeti nogamba mungu wange n'omukazi ate ayagala ekibumba kyembaata bw'oba omanyi no gye kiri oyinza okuba nga ate bwetaagisa okuddamu ovuga ejjaamu oddeyo oleete ki ekibumba kye baakutumye so tukubiriza abantu abaagalana okubanga mulina obugumiikiriza nga bw'amaanyi kino tekiri mu maka mokka kiri mu mikwano kiri mu nkolagana abantu betukolagana nabo emirimu we are supposed to be very patient with each other because every day takes a toll on a human being buli lunaku lulina kye lukyusa ku muntu buli lunaku luzuula omuntu buli lunaku luleeta omuntu emize olina okuba nga oli mugumiikiriza era ng'oli mugumiikiriza nnyo osobola okuba nga era ekitendo ky'olina ekirala oba amaanyi g'olina ng'oli musajja mukozi oba ng'oli mukyala mukozi ng'oli muntu mukubisaamu wa ssente oba ng'oli muntu abeera ne ideas oba ng'oli muntu kwegamba abeeraawo nga buli kaseera oyagala okola omuntu ava atya ku stage eno omuntu ava atya mu muzigo omuntu afunayo atya ettaka lye kugamba ng'oli awo omutwe gwo tegutereera era nga gwe bwe bakutuuza abantu nti tuweeyo ekintu ekituyinza okukola mu ssente nga biyiika buyiisi nga olina amaanyi ge tuyita being creative ng'oli very very creative ensonga endala tulina amaanyi ag'okubanga olina confidence weewulira era tolina butiitiizi obutera okujjira ku bantu nga weewulira era nga weematira ng'ekintu ky'omanyi okakasa bulungi nti okola ki okimanyi era nga bw'oyitibwa ovaayo mangu era oviirayo ddala mangu ddala nga tesikyakwelowooza nnyo n'ovaayo n'okola omulimu ogwo ate n'ogukola bulungi era n'otambula n'ogenda confidence is very key mu relationships kubanga bw'obanga olina obuvumu mu ggwe era ng'okakasa bulungi ky'oli ojja kumanya we bagambira yes era ojja kumanya we bagambira no tojja kukkiriza kufootola tojja kukkiriza kujooga tojja kukkiriza kugamba olina obusobozi obwefuga mu mbeera ez'enjawulo olina obusobozi obumanya nti kino sijja kikkiriza kino nja kikkiriza olina obusobozi obuyimirira ne weerwanirira era ne weerwanako oba n'olwanirira abantu bo oba kampuni yo oba ekitongole kyo oba oyo omuntu gw'okola ki gw'oyagala okutwala confidence is very key bw'onoobeera nga teweematira
obanga teweewulirawo oba teweerabawo tomanyi kyoyimirira, you don't know the values you stand for, tomanyi nti oli musajja musiraamu, tomanyi nti oli mukyala musiraamu, ojja kwesanga nga gwe mpewo ekuwujja buuzi, ojja kwesanga nga buli mukyala akusanyusa, ojja kwesanga nga buli mukazi akola ki akusanyusa, obanga buli musajja ajja kutwala oba oli awakozesa n'okukozesa. Confidence is very key, kubanga okwewulira okwo oba okwematira situgamba okubi okuba nti olinyirira banno obanga obafootola, naye tumanyi tulina kye tuyita confidence waliwo kye tuyita social confidence, nga omanyi kyoyimirirawo, omanyi kugamba olina kyokkiririzaamu era olina obusobozi era olina obumalirivu obunaakiyimirirako. Kugeza osobola okuba nga oli musajja musiraamu era ng'oba oli awo abakyala wandibadde obeetaaga era ng'obaagala, naye olw'okuba okkiririza mu Qur'an ng'era okkiririza mu hadith ne sunna z'omubaka nga tojja kwenda, tojja genda ng'obikkula sikaati z'abawala ng'ogenda webaka ova kuono webaka kuono ogenda webaka kuoli ogenda webaka kuoli, olw'okuba you have tekirina omanyi confidence weebulawo ate tubeera nekye tuyita low self esteem, ne weesanga nga gwe tolina kyoyimirirawo, tolina kyogumirako era tolina kyotakola, ne weesanga nga buli musajja ajja kuba nga gwakwana, weesange nga buli musajja akutwala ewuwe, weesange nga ne mu kutuuka okulondako tosobola kubanga tomanyi kyoyagala, tomanyi kikuwoomera, tomanyi kitakuwoomera, tomanyi kyotakola, budde ki bw'otambula, budde ki bw'otatambula, wa gy'oyingira wa gy'otayingira. Kitegeera oli wa ddiini ki era eddiini yo ogigoberera ku kwenkana ki, era kugamba values and virtues, customs and behavior, ebintu ebyo byonna enneeyisa yaffe ejjayo nnyo confidence yaffe. So oyinza okuba nga gwe bw'oyimirira ogamanyi nti oli confident. Ffe ka tulina embeera ze tuwangaaliramu ennaku zino nga oba oli awo waliwo naddala abakyala nga baaba alina bwe yatuuka n'alowooza nti akakaaya kano oba wano wennyingira tekajja kukola. Tulina abantu ng'obwaba ayagala okunoonya omulimu, okugeza ayagala mulimu mu bbanka, ate kyakola kyasooka okukola kujjako kakaaya. So ng'abantu bano baba bamuwa omulimu, bawa omulimu omuntu nga yafiiringa form nga wali awali religion yateekawo Muslim, era ng'oba oli awo abasinga balina ku interview panel oba bagenda okuwa omulimu nga bamanyi oli mukyala musiraamu, ng'era bw'oyingira ng'olina akakaaya tekigenda kubatawaanya kubanga eri yennyini bagenze bakuyisaawo ne bakutuusako ogwo omutendera nga bakulaba oli mukyala musiraamu. Naye olw'okuba omuwala ono talina confidence, talina self confidence, that awareness has not come to her nti muwala musiraamu era alina okuyingirawo. When you enter this hall, you enter a Muslim woman, you enter a veiled woman, you enter a fully and properly dressed woman. Nti ne bw'obanga musajja ono yakwagala, ayagala Salma, ayagala Farida, akwana Hadija, bw'ojja n'akakaaya tekagenda kumumalako mirembe kubanga aba akimanyi wabanga akiyinamu enkenyera. Era olw'okuba nti you are confident in veiling, you are confident in appearing a Muslim woman, ojja munnyonnyola era omugambe ayinza ogwera muli tulina abalenzi bambi abavubuka era banafunafu ng'obukaaya tebabwagala oba babwagala mu bifo ebimu awamu tebabwagalawo, ojja munnyonnyola omugambe nti munnaye nti nze nno ndi muwala musiraamu era ndi muwala ayambala hijaabu era agyagala era agissaamu ekitiibwa, bw'oba neetaaga olina kuntwala nga ndi mu kakaaya kange, era ekintu kyonna ekijja okujja gy'oli nga kigenda kukendeeza akakaayako ojja kuba ekyo nga tukisembeza mu bulamu bwo era ojja kubanga tojja kuki entertaininga oba kukikola kikkiririzaamu oba kikkiriza. Tugenda mu maaso tugambye ensonga yakusatu mu zimu ze strength ze tweyagaliramu waliwo kye tuyita time consciousness, nga mu bimu bye weewuliramu ogamba nti me am a time keeper, me am a time manager, me I will always be on time. Nti bwe wabeerawo appointment yonna, bwe wabeerawo embeera yonna, bwe wabeerawo deal yonna, ntuuka ku budde mu budde oba ntuuka mu budde obuba bunneetaagisa. Tulina kye tuyita being on time, tulina kye tuyita being in time, tulina kye tuyita tulina kye tuyita on time, in time oba around that time. Bakugeza basobola okukugamba nti munnange nno mbadde nsaba ojje tunywe mu kacaayi,
ba tuli mu kwogera n'abantu abali mu kunoonya abali mu kukwana. So you want to have a date with this young woman or this man and you're like, let's meet at Cafe Javas over Bombo Road at 5 p.m. after work. After work, if it's 5 p.m. no, let's make it 5:30. Being on time is coming at 5:30. Being in time is coming a few minutes before or just a few minutes after. Kati tulina kye tuyita being early or being too early or being very early. Omuntu najja 5 when the meeting is 5:30. Oba oli najja 20-30 minutes before 5 or less or more. Naye netubeera n'omuntu atali late because that is time management. Waliwo kye tuyita being in time. You can be late but in time. Osobola okubanga you have like skipped a few minutes like 5, 10, 15. Beyond 15 I think that is being late. Oba that is disrespect of the appointment. Buli obudde bw'obusussa ne bugenda mu ddakiika 2 ddakiika 3 ssaawa. And what tusomesa, we usually say that time is love. It's not only money. Time is love. Time is going to determine how serious you're going to be taken. If you come on time, to kubiriza nnyo people to come in time. Come on time, but in time as in earlier. Give yourself time okubanga osobola okwekubako akafuufu. Give yourself time okubanga osobola okwezaako bw'oba enkuba ekukubya akazigo kakuweddeko. Give yourself time okwetereeza weekubeko akafuufu otereeze akasata ekikalu bwe kiba kivuddeyo okikube kitereere. Give yourself time. Bw'obanga oyina enfuufu oyise awali omusajja akuba engatto otuuke omugambe musajja mpisizaako ka brush ku gatto kange oleme kutuuka mu Cafe Javas ate nga wenna owunya bubi ojjudde entuuyo wenna ojjudde emitaafu ebitogi bivuddeyo olw'okuba ojjidde ku bodaboda. No. It is important to come in time, but in time earlier. Least would be to be on time. On time is good enough. On time is good enough. That is exactly mu budde bwennyini oba bwennyini naye tukukubiriza okubanga gw'osookawo. Kati bwe tubanga ffenna twagala ffenna tubeere nga tusookawo. Onajje if the date is 5:30 onajje 10 minutes to oli ajje 20 minutes to mwena mubeere nga mulagawo nti you are eager era mulina essuubi era oba oliawo you are happy to be together or to have that engagement oba okulusinkana olwo mwena mubadde mu lwesunga era mulina bye musuubira okulufunamu. Tugamba nti time management is very important. Eno mu Quran mukimanyi nti Allah yateekamu essuura namba n'agituuma obudde by the time Suratul Asr n'atugamba nti obudde Allah yalayira omulembe oba obudde nti verily man is at a loss, nti amazima ddala omuntu ali mu kufaafaagana okuggyako oyo okuggyako abo verily man is at a loss. Apart from those man is at a loss very tugamba nti a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wal asr by the time innal insana lafi khusr nti ddala omwana Adamu ali mu kufaafaagana ila alladhina amanu okuggyako abo abakkiriza wa amilu salihat abakozi b'emirimu emirungi watawasawo bilhaqqi watawasawo bisabr abo abakola emirimu emirungi ate ne sabr ne babeera nga bagumiikiriza ate mwana wattu nga beekubiriziganya n'amazima nga bejjukanya okubeera ab'amazima oba okubeera ku mazima. Mu bimu ebiraga nti tuli b'amazima kukwata obudde. Bw'ogamba nti ssaawa 5 ekiraga nti oli w'amazima kwe kutuuka ku ssaawa 5 bw'ojja aliya simanyi bwe bakiyita naye buli lw'okendeeza eddakiika ne ziyitako ku ssaawa eze5 otandika okuyingira mu bantu abazannyira mu mazima. Ojja kutuwa buwi nsonga ekutuusiza leeti tukujje mu bantu abatuzannyiddeko oba abazannyisizza appointment eno oba date eno, kubanga omuntu oba ng'oli mu jam tuweereza message
n'ogamba nti owange I'm here at Busega but I'm held up in jam nsuubira nja kubaawo mu ddakiika nga 15 oba I'm delayed by 30 minutes please accept oba in case we can reschedule tusobola okugamba nti obudde bwoba buganya kuba wano wendi ndabika nga jjamu ankutte sigenda kukola ki tusobola okukyusaamu omuntu n'agamba nti nedda wendi nja kukulinda oba n'agamba nti kale tujja kulabagana olunaku olulala kubanga gamazima kintu kye tuyita time ekintu kye tuyita omuntu okuwa obudde tujja byogerako mu maaso eyo biki ebiraga nti omuntu ono ddala ddala yakusiimye oba alina kyakusuubiramu oba akwagadde atandise okukwagala tujja bikoonako mu maaso eyo naye omuntu buli lwakuwanga akadde ne bwe ziba eddakiika 5 oba 10 akadde ako katwalanga nga kabbeeyi era okatwalanga nga kakulu. So time management, time keeping, time consciousness, being on time, time smart, ebigambo ebyo birungi era bikwongerako okulabika obulungi. Omuntu bw'aba akuuma obudde aba anyuma, aba ayagalika era aba yeesigika, naye ebigambo by'okwera nga buli kaseera oba leeti osobola okusuulamu obudde olumu naye nga buli kaseera gw'obeera leeti buli kaseera ojja ogwirana ojja otuuyanye ojja toli ready si bituufu era si birungi era bikuteeka akafaananyi bikatta ne bw'oba oli muwala mulungi nga tosobola kukuuma budde kitawaanya kati eno nno muna ekijja ne kigenda ate ne kiyingira mu bufumbo eyo ne kireeta kye tuyita okwekunya. Abaami bangi bw'obakuba omwama bajja kugamba nti mukyala wange bingi abisobola naye ekigambo ky'okwekunya kyamuntamya. Era abaami bangi bwe bagenda bakula relationship bwe zigenda nga zikula oba obufumbo bwe bugenda nga bukula abaami abamu batandika obutatambula na bakyala baabwe. Mujje mubagenderera obeera ku mikolo ojja genda okulaba omwami ng'ayingirawo mu kasuuti bwomu naye ng'alina abakyala 3 abakyala bonna nga beekunya. By the trait eno ebeera nnyo ku bakyala. Yes, we are multitaskers, tukola ebintu bingi mu maka naye olina okubanga era obudde ate tobusuula nnyo. Muno n'akulinda n'abeera mu mmotoka n'atandika n'okusumagira. Muno n'akugamba nti tujja kgenda era gwe n'obeera nga olina okubanga obudde bwo obumanaginga. Kati nze simanyi nnyo okugolola ngoye ne nziteeka ku hanga nti bwe tuba tunalina omukolo naye ne bwe buba ssaawa 7 mmanya nti nina omukolo enkya era nina okukusula nga ngolodde oba nina okukeera ennyo ngolole era amasannyalaze bwe gaba ganaagenda oba awo n'enkola ntya naye nina okuba nga ntetenkanya okulaba nti obudde obwo tuli bwe ziba ssaawa 3 ate tezigenda mu ssaawa 6. Okiraba, so twagala tubeere nga tuli time conscious, nga tuli we're time managers. Time management makes us more beautiful, it makes us more handsome, it gives us a sign of responsibility. Era kiraga nti you are trustworthy, era kiraga nti oli muntu ayagalika. Tujja genda maaso era nga tugamba nti mubimu muntu by'oyinza okwewaana nabyo. Osobola okugamba nti nze ndi muyonjo. Saagala bintu biki bikyafu. Saagala bintu bitateredde. Saagala bintu bitali mu order. Eyo strength. Lwakuba waliwo abakisussa ate nga ye kugamba ate muyonjo nnyo ebintu bye tebikwatikako sapati ze tezambalibwamu stocks bwe zibeera zibe buli kimu kirina okugololwa buli kimu kugamba ate baabanga ate yakisussa. Naye tulina obuyonjo obw'obuntu obwa wakati obuwangalikika nabwo obugumiikirizika ng'oli musajja omuyonjo omukyala omuyonjo. Omuntu omuyonjo tukukubiriza okuba nti obuyonjo bw'oba obwagala ate olina okuba nga obuyinamu omukono. Bw'oba oyagala obuyonjo tulage nti naawe bwe gaba maka eyokeera ku makya n'okwatako ku lweyo n'olwera n'oyera olujja. Omusajja bw'ayera olujja tekiba kibi. Omusajja bw'afuna enkumbi n'agenda n'ataliza ku compound n'agitriminga tekiba kibi. Bw'okeera ku makya n'ogamba nti bathroom eno terabika bulungi omukyalo n'aba amaanyi gamukendedde n'okwata brush n'okwata ebikumu n'ogikwata kubanga ate omukono gw'omwami we gukwata gutera okunywereza ddala era bw'oba nti brush ye neeyitawo eyinza okusinga ey'omukyala mu kunyiriza. Obuyonjo bulungi naye ebeera omu ku bantu abakuuma obuyonjo obwo. Toba nga oyagala obuyonjo naye ate ng'oli mu bana abantu ate ng'okyafuwaza. Oyagala obuyonjo naye bw'otuuka ewaka oyagala kuyingiza ngatto.
oyagala obuyonjo bw'otuuka ewaka stocks bw'ozijjamu ozisuula bw'osanze oyagala obuyonjo bw'olwa mu buliri tosobola na busika kuba bbo kuba mu nfuufu wakira okuzinga ku kibulangiti n'okizza wali ku bbali oyagala obuyonjo bw'oyingira tooyi bw'ogikozesa togiflashinga oyagala obuyonjo bw'okozesa akasenya tosobola nakamala mu colgate bino nona bye bitutawaanya eno mu bufumbo bye bitawaanya oyagala obuyonjo oli mukyala tosobola kusiba ku nviiri ze zirimu ebizigo oyagala obuyonjo kugamba obuyonjo bulina paati bbiri tubwagala naye ate ne tubuteekawo ne tubeera part of the enforcement oba ne tubeera part of the maintenance of the environment tobeera bubeezi nga gwe oyagala kulongoosa bulongoosa ate ng'okyafuwaza bukyafuwaza bw'oba oli mu mwami nga toboba otambula linnya ku mbalaza togenda ng'osaatuka busaatusi mbisooto n'okomawo ewaka wena nga tejjudde ttaka engoye zijjudde obutaayi tebuva mu ngoye binono kati njogerera bakyala kanterere namu njogerera abakyala ebimu ebitunyiiza zengoye ezo zemujja nazo nga zituuyanye nnyo n'obeera nga gwe tosobola kushevinga n'oleeta essaati nga yakwata entuuyo teziva mu ssaati banaye entuuyo tejjika mu ssaati n'obeera nga tonaaba bulungi totukula ekitogi ne kikwata omukazi n'akunya ekitogi n'enjala ne zimuva mu ngalo oyambala ndaweya bw'ogenda emmanju you don't use toilet paper properly you do not do istinja properly underweya ogenda okugijjamu ng'ate erimu wanono kansimbirewo ddala kati nina omukyala gwemmanyi gwe bannyumiza omukyala yanooba ng'abadde mu bufumbo okumala emyaka 3 n'omusobyo naye ng'ekimujja mu bufumbo yagamba nkooye okwoza obubi yalina omwami nga ye bw'agenda emmanju tafaayo adda nandeweya ng'erimu obubi ng'erimu pupu omukyala yatuuka ekiseera nga buli lwassa kubanga bino tubifuna mu counseling omuntu ajja n'akubulira nga eyo emboozi ye era nga ye mutawaanya omukyala yatuuka ekiseera nga buli lwassa bw'ati awunyiriza bubi bwa bba n'atuuka ekiseera ng'akooye era n'asibamu n'ava mu maka so ebintu bino biringanga ebitonotono bulinganga obw'okusaagasaaga toyagala kusala njala omuntu lwakutunuulira enjala zirimu amanda buli lwabeera nga akwata ku bugalo obuwunya obutungulu buwunya katungulu cumu oli muyonjo naye ofaayo okubanga obuyonjo buno obuteekawo ekirala obuyonjo olina okuba nga obulwanirira era ng'obwogerera abafumbo oba abantu abeekwana osobola okuba nga munna ebintu tabitereeza bulungi era oba oliawo ng'ebimu tabimanyi osobola okwosa omukyala nga taflashinga nga ku ttooyi yava abadde asitama busitami eri ewaabwe ku zino ezaffe eŋŋanda bw'oba oyagala okuteeka embeera y'obuyonjo edde ku mutindo gwe gw'oyagala communication eyo erina okuba nga nayo tugyegendereza oyagala munno atuuke ku mutindo gw'oyagala akufaananire bulungi era nga abeere ng'akunyumira naye tobeera ate bano bantu ayimirira mu lubalaza ku lubalaza oba mu luggya n'atandika okulangira n'atandika okugamba nti anze tombuulira ne musiiba waka bino ne bibalemala ebibaafu ebigoye n'oyimirira mu luggya n'olangira abantu abasiibye waka oba n'ovuma abantu bw'oba okyakwana munno asobola okuba nga yazze naye ng'akateeteeyi kakutuka mukyala ayinza okuba mbi ng'akateeteeyi ke yalonze ate nga kalina akatuli wano oba nga wuzi yatadde okimugamba otya okimugamba otya okuba nga tomutiisa tomunyiiza tomuleeta mbeera yakulowooza nti omukolako olugezigezi olina okuba nga obuyonjo omanyi engeri gye buwangaala mu nkolagana yaffe oba mu relationship yaffe ekitendo ekirala kyenyinza okukoonako era okyolwaleero kyekyokuba nga omanyi omukwano bannange si buli omuntu amanyi omukwano twetaagira ddala eriyo tulina abantu nga beetaagira ddala okutuula mu klaasi babayigirize baagala batya abantu omuntu bw'oba omwagala by'omulowooleza biba birungi by'omugamba oba bimugamba bulungi era ng'omugamba birungi si kumulimba naye ne bw'oba omutereeza ne bw'oba olina ensobi gy'oyagala olina engeri gy'omugambamu olw'okuba omwagala bw'oba nga onoomukwatako omukono engeri gy'omukwatako omukwata nakisa bw'oba nga olina by'omwagaliza ne bwekuba kumugulira oba kumuwa bitone omuwa okumutonera omuwa ng'era omwagaliza omuntu ono okugamba wenna ebirowoozo byo ebikolwa byo ebigambo byo biba biraga kumwagala tojja tugamba nti oyagala abantu ng'ate ebikolwa byo biraga kirala
gwe ng'oyagala munno naye nga tewali lunaku lwe walyokedde nti omuguliddeyo oba ka salad ka sandwich ka salad sandwich oba ka chicken sandwich oba ebirabo bingi nnaku zino ndi nnyo mu nutrition ndeesaako nti tolinaayo lunaku lwe wali otambudde n'olabayo akantu n'ogamba nti kano nno mukwano gwange kajja mumusanyusa tolina lunaku lwe wali otambudde agamba nti kano kanzeeyo nako obeere nga okaleeta nga surprise wakula otya twekugamba nti omukwano bw'oba togumanyi tuguyiga ate twagala abantu okusinziira ku bo kye bali. We love people according to who they are. We do not love people basing on what we know, or we do not love people basing on our experience. We do not love people because of the people who are in your lives. Naddala abaami ng'oyagala mukyala wakubiri togeza n'otandika okuleeta ebiraavu by'ebikadde by'omukyala we yasooka ate obiteeke ku mukyala omwana omuto gw'oleeta oba oliawo oba omuntu akwagala ogusooka. So tukugamba nti ebikolwa byo ebirowoozo byo ebigambo byo bibeerenga mukwano mwereere. Ate omukwano bwe tuba twogera omukwano guba gwa kati gwa nkya ate gwa luli mu myaka giri egy'edda era ne mujjana bwe tuba twagala bannaffe you envisage olaba munno nga mutambula mujjana. So kyova nti bwe tuba tuwangala nabo tubakwata bulungi tuba nabo n'ekisa tubasonyiwa mangu. Lwaki obeerawo ng'oli ku munno n'omupiininga n'omutugga nnyo bw'ateetonde simusonyiwa ate bwe yeetonda alina okutanga n'obeerawo nga gwe wagulumira nnyo oli waggulu nnyo nedda. Omukwano kintu kyakwegendereza, omukwano kintu kyakuyiga, omukwano kintu kyakuzza bujja. Bwe wanjagala emyaka 10 egiwedde ate si bwonjagala olwaleero, bwe wanjagala mu 19s mu 20s ate si bwonjagala mu 2010s or 2020s. Ebintu tugenda tubiteekamu ebirungo, ebintu tugenda tubikyusa okusinziira ku biriwo, tugenda mu bifo ebyenjawulo kubanga ffe katwali e Makerere nga tulina gundi restaurant gye twalyangamu chips tekyali nawo. Zitipusi oba zikyali nayo. So toyinza kubanga okwana kati ng'ogenda kukwana nga abatipusi bwe batukwananga. Tulina obufu nga bukola amakulu munno omutwalayo mu butuufu n'akakasa nti omulowoozezzaako era omwagalizza. Tulina ebintu bye twogerako, tulina enjogera. Olwaleero kati tuli nnyo ku masimu. Bw'oba oweereza meseji ofaayo nnyo n'ogitunuulira n'ogiwuliriza. Bw'oba oweereza ka audio, do you listen to this audio before you send it? Obeere ng'ebigambo by'oweereza oba ebikolwa by'okola oba ebirowoozo ebyo by'olina byebyo byennyini ebigwanira omuntu ono ng'oyagala. So mu bimu by'oyinza okwewaana nabyo oyinza ogamba nti nze nno nga nnakwagadde. Tetwagala katinko, tetwagala kajanja, tetwagala kuyisaawo, tetwagala mukwano gwa bulimba. Naye waliwo ekintu kye tuyita genuine love. Tulina kye tuyita care, tulina kye tuyita tenderness, tulina kye tuyita thoughtfulness, tulina kye tuyita gifting, tulina ebintu ebiri awo nga byongera kuleetawo nkolagana, byongera ku kye tuyita strengthening the bond. Nga buli lunaku lw'ovaawo munno akumiisinga. Bwe muba mwabadde kacaayi olwaleero yeesunga lwe munaddamu okunywa kacaayi era yeesunga olunaku lwe muli fumbiriganwa wali ekibuli ne babakwata ne babasibanika. Okitegedde? So tukugamba nti weewaane n'omukwano gwo naye ng'ogukakasa nga guliko era nga gulina bwe gukutuusizza. Twewaza abantu okugatta okulowooza nti omukwano kwe kwegatta. Eyo confusion yo eri nnyo olwaleero. Abaana ab'obuwala batuusibwa ku point erowooza nti bw'aba teyeebase na mulenzi ng'amukwana bambi abata ajja kulooza tamwagala. N'abalenzi era muyina ekintu kye mukozesa ennaku zino nti ntwala ntya kye sikebedde. Basiraamu n'abatali basiraamu nga mutugoberera ekigambo ky'okwegatta nga tetunnaba kufumbiriganwa zambi ddene nnyo, kigambo kibi nnyo, Allah takyagala era yatugamba nti tetusemberera. La takrabu zina, tetusemberera. So teyatugamba nti temukola zina. Wabula embeera zonna gwe zoowulira nga zitandika okukuleeta ebirowoozo, zitandika okuteeka mu mood ezaagala okubeera nga weegatta n'omuntu ono, zeewale era zikendeereze ddala. Bwe kiba nga omuntu ono bw'oba nga oli naye kende nga akuleeta ebirowoozo byo ne biba nga bingi ne bikuleetera omutawaana,
kendeeza emirungi gye musisinkana physically mubeere nga munyumya ku ssimu tokozesa bigambo bireeta birowoozo biri oba bisitula mbeera yakwagala kwegatta beerawo nga muyina emboozi etaasa oba emboozi ng'enyuma naye nga tetutwala nnyo kulowooza ku kitanda kulowooza kubanga twegatta wano nno omukwano guli ogwannamaddala we gujjira okuba nti munno toyagala Allah amwoke era nga buli kaseera omujjukiza n'omugamba musiraamu tubeere beegendereza tetukola ensobi Allah tetukola ensobi ne mutuuka okuba nga muzaala omwana nga tebannaba kulowoowa ne mutuuka ekiseera nga babawoowa nga muli mbuto nkulu ebintu ebyo byetaaga okwegendereza tubeere nga tulina enniya nga zeezo tulina kye tuyita intentional beera ng'oli mwegendereza era nga ne bw'onooba ng'onoonyiiza omuntu ng'okola ekintu waakiri anyiige naye nga Allah takoze eki tanyiize so abaami n'abakyala abawala n'abalenzi tubeere nga tulina omukwano ogwannamaddala omukwano ogwaleero moment love oba momento love nti okwata akasimu essaawa zino kati ng'ondaba n'oweereza mu nnyo ka message n'omugamba thank you for loving me that is momentum oba moment love in the second love in the moment ne tubeera ne love ey'enkya timunange nno nsaba Mungu akusuze bulungi okeere enkya ogende okole emirimu gyo bulungi okubanga omwagaliza birungi enkya ate nitwaga nti omunno omwagaliza birungi nga wayiseewo emyaka 3 bw'aba akyasoma omukwano gwo gumuyamba okubanga amalako ebitabo bye mugamba munnange saagala kutaataaganya mu bitabo byo njagala osome bulungi ate njagala degree ogifune nga nnungi so tobeera distraction tobeera kintu kiwugula munno ate bavubuka bangi mulemeseza abaana b'obuwala okusoma ogwo si mukwano mutuufu beera nga munno omwagaliza okubanga atuukiriza ebirooto bye munno omwagaliza okubanga ava mu kikuta ekyo kyalina ekimuzibikira ekimulemesa okufuuka ekyo kyeyeegomba oba kyeyayagala beera nga omu-encouraginga beera nga omusupportinga beera nga owithdrawinga weyeetaaga okubanga aconcentratinga tulya buwala omunno lwabeera ngaoba ng'oyagala okuwasa naye ng'ali mu bibuuzo budde bwa bibuuzo osobola okugamba nti you know what zino wiiki 3 zogenda okubanga okola ebibuuzo bate nsaba tubeere nga tuwuliziganya ku ssimu ate tuwuliziganye lwaggulo nkwagala nnyo ate nkwagaliza obeere ng'oyita bulungi saagala mbeere ensonga eyakulemesa okubanga ensonga eno enkulu mu bulamu bwo togifunye so ebintu ebyo byetaaga okugenda nga tubyetegereza ddala ekitende ekirala kyetuyinza oba nga tukomako olwaleero muntu gwe oli mwogezi w'amazima tulina kye tuyita being truthful oba kye tuyita okubeera nga straight to the point nga teweekwenyakwenya oli clear ebigambo by'obyogera nga obyogera mu butuufu bwayo mu bulambulukufu bwabyo ate era bw'oba owulidde amazima ogatwala kubanga n'amazima galinga mukwano amazima galinga buyonjo galina sayidi bbiri ogoogera ate era ogatwala ogoogera era oganyumirwa tulina abaami oba abakyala nga ayagala nnyo muwulira ayagala nnyo okuwulira amazima ge naye bwe bamugamba amazima naddala nga sigaakuttattana oba sigaakukutta nsonga tayagala kuwulira bameka muffe nga bwe bakugamba nti owunya enkwawa ojja kisanyukira oba nga bakugamba naye hani akamwako nga leero akamwa tekawunyiza omanyi ebigambo ebyogera amazima ago nayo si byangu amannyo obulo gayita oba ki okuwunya obulo kukyusa oba okwogera otya naye nga amazima mukama wo oba mukama waffe oba mukwano gwo gw'oyagala avaamu omukka ogutali mulungi osobola okuba nga wayambadde nga tebyateredde oli ready okubanga amazima ago singa mukwano gwo aba agagambye oli mukodo bagamba nti oli mukodo n'onyiiga onookitwala otya so being truthful is a strength being a person who tells the truth is a strength being a person who is ready for the truth and is ready to take it in is also a strength so tukusaba obeere ng'ebigambo ebyo n'ebirala betujja okuba nga twongerako obitwala nga bikulu era nga obyeteekako nga brand bw'onooba ng'otegedde amaanyi go buli lw'onoobeera ng'otandika okukolagana n'abantu ojja kuba ng'okozesa amaanyi go gano okuba nga mutambuza bulungi enkolagana eyo obudde bukwata
obuyonjo okwogera amazima okubeera odali okubeera ng'olina omukwano okuba nga ofaayo ku banno okuba nga otuukiriza okuba nga bingi amaanyi mangi nnyo abantu buli omu alina ebitendo abamu nno tebabimanyi ate tulinayo abantu mwana wattu ate abaagala ng'ate amaanyi tetutera googera wabula gemanye okujjako nga waliwo ensonga yandyetaaze okuganga ogajje naye tobeerawo nga kyoyogera okubanga ate oyinza okutuuka aye nobeera boastful naye kiba kirungi noba nga amaanyi go ogategedde era ng'ogamanyi. Tugendeko katono ku sayidi eri ey'okubiri, esayidi ey'obunafu, esayidi ey'obutasobola, esayidi ey'obulemu, esayidi ey'okulemwa, esayidi ey'okubanga ekintu olina naawe kyotasobola oba olina kyolinamu obugayaavu oba olina kyolinamu obunafu. Those are what we call our weaknesses. Kyabbeeyi nnyo okumanya obunafu bwe buli, kubanga buli lw'obeera ng'omanya obunafu bwe buli ojja kuba ekisooka singa oba ogenda mu mulimu nga gwetaaga nnyo nga obunafu obwo bwe bwetaagisa kugamba ng'olina okuba ng'olina amaanyi mu ekyo ekintu ky'olinamu obunafu nga ku mmeeza kye kyetaagisa. Okugeza okukeera. Tulina abasiraamu tuli bangi ng'otulo naddala otulo tw'okumakya kutuwoomera era ng'ekigambo kyonna ekirimu puroguramu z'okukeera mu butuufu baba bakuyiikiriza era nga bakulinnyiridde, naye nga okakafu bo buli nti okukeera kulungi. N'omubaka waffe yakwogerako nti obudde bw'okumakya bulimu baraka nnyingi, obudde bw'okumakya bulimu empewo etukula etalimu yadde kakikya, obudde bw'okumakya bugumya amagumba, obudde bw'okumakya bulimu ebitendo bingi. Omuzungu agamba the early bird will always catch the worm. So oyinza okubanga obunafu bwo ng'ate sayidi gye busobola okubanga maanyi nti nze ndi mu kukeera ate sikedde wowe, oyinza okubeera nga mutuufu obunafu bambi otulo ng'oli mwebasi mulungi ate nga mubutuufu tulina obudde bwetulina okuba nga twebaka era tulina obudde bwetulina okuba nga tutunula. Osobola okuba nga obunafu bwo bwa mumwa ng'olina omumwa nga mulebevu tokuuma kyama kugamba luki kugamba oli abatanaana kubulirayo nga wakitandiseeko ddo kisonjola. Bw'otuula n'abantu ng'otandika okusesebbula ebyama bya banno, byama bya bbaawo, ogamba ebyabba by'omukyala wo, ebbanga lyonna ng'omumwa gwo tegusirika teguteetera kugamba ekyo kiri nnyo. N'abaami bakirina naye abakyala ffe tusinga okuba nakyo. Kizibu nnyo okusanga abakyala omu 2 3 4 nga batuddeawo nga tebalina gwe boogerako. Kizibu. Abaami kale beekwese nnyo, boogera ku basambi b'omupiira, boogera ku byobufuzi naye era weesanga ng'era bali ku muntu. Naye abakyala mu mimwa gyaffe gitera okuba emiweweevu ng'era okiva mu butonde kuba batugamba nti omwami waayogerera ebigambo 7 oba 6, omukyala aba yayogedde emitwalo gye 7 oba emitwalo 6. Ebigambo Allah yabituwa, ebyo byo Allah yabituwa ebigambo abakazi babirina ne bw'aba asirisa aba bituulidde. Naye omumwa guno gugenda ne gufuna omutawaana nga buli kaseera gwagala okwogera ebiteredde n'ebitateredde, ebituufu n'ebitali bituufu, yina okugamba omumwa nga gubeeraawo. Olumu tukozesa ekigambo ekirimuuko omuntu ng'ayina twakikolesangaeyo kusoma kituyita verbal diarrhea nga bambi ebigambo bimuyita mu buyisi tagenderera na kugenderera. Bw'oba olina obunafu obwo kiba kirungi ne weekyekinga ne weesunanako. Olumu olinnya n'akagere n'okalinnyako bw'oti n'ogamba wange sirikako. Tubeewaza okwemanyiiza okwogera ku bantu naddala okwogera ku bapatnaazi bammwe. Omuntu obeera n'omwami olutuuka mu saaluuni n'otandika omusensula. Olina omukyala olutuuka mu saaluuni bakusala ebirevu n'otandika okwogera ku mukyala wo, n'otandika okwogera ku mukyala wo mu mikwano gyo, n'otandika omusensula yenna nga mukazi wattu lwali fuluma talifuna kitiibwa yadde. So osobola okuba nga obunafu bwo bwakwogera era bw'obumanya n'omanya engeri gy'ogenda okuweeterezangamu ebbanga lyonna buli lw'otuuka awali abantu ne weesunako mangula n'ogamba
gundi no wano waali ne gundi waali kati ate bwe tuneegatta nga tuyinza okukola ate ezzambi ly'okwogera ebigambo ebyo bokwogera ku bantu zambi ddene ddala omubaka yabuuza basahaba mu hadithi emu n'ababuuza n'agamba nti abange ani mu mmwe ayagala okulya ennyama ya munne ye basahaba ne beekanga nti ya rasulallah ate ani ayinza okwagala ekintu ekyo n'agamba nti abantu ababiri basatu bana bwe batuula ne boogera ku mannaabwe oba ne boogera ku babbaabwe oba ne boogera ku bakyala baabwe nga baboogerako naddala ebintu ebyo batandyagadde kuwulira oba nga boogerako nga tebalina mbeera yakwagala kukola ki kutereeza oba nga baboogerako olw'embeera ezitali nnungi zonna oba nga boogerako bakuba bukubirube bamufudde ekyokusaagirwako babanga abamutudde ne bamuteeka ku mmeeza ne bamusalaasala ne batandika okumulya obufi. So obunafu bwe busobola okuba nga you have what we call a loose mouth. Kisobola okuba ku musajja, kisobola okubeera ku mukyala. Tukyegendereze nnyo, kitta emikwano, kitta relationships, kitta amaka era kittira ddala enkolagana wakati waffe abaami n'abakyala. Obunafu obulala osobola okubeeramu naye ng'olimu engalo. Osobola okubeerawo nga ggwe totereka kintu ky'abantu. Osobola okubeerawo nga bw'olaba ekintu ky'abantu oyanguwa mangu okwagala okukitwala. Osobola okubeerawo ng'ogenda kuba mubbi ne mu maka ng'oli mubbi, obba bbaawo, obba ebigambo, oyagala kubba bintu. Abantu batandikire n'omumpolampola nga bato ne bajja n'atuuka mu makaago nga mubbi. So osobola okuba nga obunafu bw'olina bwa ngalo ezo ze Abaganda zibayita nti omuntu abeeramu engalo. Tulina obunafu obw'ebigambo, tulina obunafu obw'olugambo, tulina obunafu obw'engalo, tulina obunafu bw'okutambula, obunafu bw'obwenzi, obunafu obw'okwegabaagaba ng'omuntu kugamba tolowooza ensi Mungu abantu bonna be yateekamu nga tobatya. Abakyala of course tubikola n'abaami, naye omwami asobola okuba nga ye ali omu naye nga awaawaawaawa ayina gituyita oba cross generation abo nga alina ssaako ye nga y'abantu nga 12 nga bonna bakozesa. So olaba nti abakyala teffe tuba tunafuye nnyo kubanga tuli ku muntu omu. Naye ekigambo ky'okuba abatambuze, ekigambo eky'obwenzi, ekigambo eky'obuteekuumira bannaffe, ekigambo ekyo si kirungi. Katube nga ne bw'oba nga mukyakwanagana bukwanaganye, bw'oba nga osazeewo komiitinge oba osazeewo otambule n'omuntu ono, muwe ebbanga lye olabe nga akola ki, ayitamu oba ayitawo abeere ng'afuuka omwami oba omukyala wo. Naye togattika odeetinga ono odeetinga oli, olina Omusudaani, olina Omunyoro, olina Omunyankole, olina Omuwarabu, olina Omukongo, olina Omumpi, olina Omwavu, owa bodaboda, owa benzi. Abawala bali olwaleero mu kibuga kye beekola. Ensonga eyo ya bunafu nnyo okuba nga gwe weeyambulira buli omu, okuba nga gwe toyina kwekanasa, toyina kwekengera, toyina kwegamba kwekuuma mu mutima na kwekkusa. Ekigambo ky'obwenzi, ekigambo ky'obutambuze, ekigambo ky'okugattika bannaffe, ekigambo ekyo kibi nnyo. Ate munnange omubaka yatusomesa n'atugamba nti obwenzi oba obutambuze busasulwa generations 7. Bw'oyenda olwaleero, bw'oba olina omuntu olwaleero nga wagamba nti oli wuwe mu ngeri gy'oyinza okuba nga oba muyinza okuba mukyekwana n'ogamba nti omanyi nkukkiriza, olunaku lw'ogamba nti ogenda kuba naye bw'okakutanda n'ogattamu ekintu ekyo oba n'ogattamu omuntu omulala, ono yennyini omuntu wagenda kusasula. Bw'okozeeko ekisobyo, the one you're cheating on, agenda kusasula kubanga ogenda mmukosa era agenda kubeera n'ebbwa oba oli awo eri obuwangaazi bwe bwonna. Omwana wo gw'olizaala agenda kusasula, omwana w'omwana wo, omwana w'omuzzukulu wo, omwana w'omuzzukulu, paka generations 7. So tobeerangawo n'olowooza nti ate bwe ngenda mu loogi ani abandabye, ndaba nkikozeeko mulundi gumu, ani anaba. Munnange okusasula tulina olwaleero mutawaana nga tuli mu maka, oba oli awo twekuuma.
ng'obadde gw'ogezezzaako osomye eddiini weekyusizza olina emikwano emirungi ogezezzaako okwekuuma n'ogenda n'ogwa ku kikemo ky'omusajja omusajja ng'abeereyo mu bibuga asaaviisinga buli kimuyita mu maaso n'obeera mu maka ewakaawo ng'olina housewife naye ng'olina omutawaana ku mutima gwoba mu kifuba kyo nga tolina mirembe tolina ssanyu tolinyirira ebizigo ne bw'obyesiga ekikebe kiramba nga tebikunyiriza olw'okuba omwami wo ali mu bwenzi Katonda yakiteekawo nti naawe mukyala we oba naawe omwami we obeera osasula buli kaseera ate osasula mu ngeri munnanga tegyotategeera osasula ng'olumwa nga tomalina gye kiva so tugamba weekuumire munno aleme kufuna mitawaana gya bintu byatategeera aleme kufuna bulumi mu nsonga z'ataliimu mubimanyi bulungi nnyo nti twabeeranga n'abantu sirimu we yajjira ng'omukazi yeekuuma omusajja yeekuuma omukyala najja n'aleeta obulwadde omusajja obulwadde ne bumuluma omukazi obulwadde ne bumuluma nga ye tetatambulanga nako ono omusajja yamusanga takwatibwanga nako n'agenda n'agwa mu mutawaana omubi ogwennyamiriza ddala so tugamba kyandibadde kirungi okubeera n'enniya ey'okuba nti gwe ojja kwagalwako omuntu omu okubeera n'enniya ey'okuba nti ojja kufumba eddya limu okubeera n'enniya okuba nti abaana bojja bazaala awantu wamu yes wasobola okubeerawo embeera eziteewalika okugeza osobola okuba nga omwami wo mwayawukana naye ng'enjawukana eyo naye twetaaga okuba nga enjawukana ya wakati si yakubanga gwe weeyagaliza bibyo wekka enjawukana eyo era ng'eyise mu mitendera emituufu ate era enjawukana eyo nga ya mirembe ne bwe nga tunyiganga naye nga ya mirembe nti abaana ne babanga we bali omuntu asobola okubeerawo abaana bamwe ne bazannyako buli omu nadde ewaabwe nga mwayawukana nga mukakasizza mu embiriri nti amazima gennyini temusobola kuwangaala mu mbiriri oba omwami asobola okuba nga yakufaako omukyala nga yakufaako nogamba nti kakati kanfune omukyala omulala embeera ezo nzize ndowooza nti zandibadde zebbiri eziyinza okuba nga zitutwala okwagala abantu abalala oba okwagala amali amalala oba okugattika abaana obunafu tulina bungi tulina obunafu bw'obukyafu tulina obunafu bw'omululu tulina obunafu bw'obukopi tulina obunafu bw'obukodo tulina obunafu bw'obwenzi tulina obunafu bw'okutambula tulina obunafu bw'okweraguza tulina obunafu bw'obulimba tulina obunafu buyitirivu obungi tulina obugayaavu muntu nga mugayaavu taliyekakabako taliteeka mu maanyi kale twagala olwaira okukoma wano oba oliawo puroguramu yaffe eneddako tujja kutandikirawo wennyini awo bwe tunaaba tumaze okwesoma ng'omaze okwekubako akatabo gwe kennyini akako omanye CV ki gy'opresentinga eri omuntu oyo gw'oyagala era tumanye wa weetaaga okutereeza tumanye wa weetaaga okugumya tubeere nga tuli bantu balungi tubeere nga tufuna abantu abo bennyini abatugwanira Allah subhanahu wa ta'ala ono mulungi munnange buli omu yamutondera omuntu mwali mu dduniya muno nga yamugwanira asobola okuba nga waali si wooli asobola okuba nga weetaaga kwetereezaamu katono oterere mu layini ajja kusemberere ng'obulamu bwezi kuteekako buteesi kakaaya ng'obulamu bulungi mwami gwe mukulu gwe okutereeza ennyambala yoba ki omukyalo oyo atandika okuba nga akulabamu empeke neyanziza nnyo neyanzeege omuntu ng'otulaba bw'oba nga oli mu kulaba puroguramu eno just like and share tulina akantu tulinawo akagamba nti like tera kubaako kigalo kanyigeeko nti olina kyolabyemu biyinza okuba kimu bibiri ekyokubiri share gabana bannange mu dduniya muno nalabye tewali kisinganga kintu kyakugabana n'abantu banno just share that video ebbanga lyolabanga erina mu akantu kolabye nga kayinza okukyusa obulamu bw'omuntu oyo oba obulamu bwo ekirala eyo osobola okuteekawo ka comment nogamba Hajjat oyogedde bwoti naye nga ndabanga ataawo komenti ezo nazo tuzaagala nnyo okubanga bwe tuba tukomawo ate twongera okutereeza tweyanza nnyo tusiima Allah tukusiima Twahirah Islamic Center tweyanza omukisa guno amannya gange nze Zaitun Kakyaama nsinziira mu kitongole ekiyitibwa Palm Professional Counselors. Palm Professional Counselors nayina ebintu byeteekateeka mu maaso awo tulina olusirika lw'abafumbo bino ebigambo bino bye twogera tubyanja nnyo ate nga tugenze mu kye tuyita the annual Muslim Couples Retreat buli December okumala emyaka kati 6
tujjawo abafumbo omwami n'omukyala mujje mulabe ekibeerayo temulowoolereza temuvuma bye mutategedde mujje mulabe ensonga eyo kubanga amaka tugatuulamu ne tugasonjola ne tugatunuulira ne tulaba wawe tuyinza okutereeza ne tuvaayo mu retreat tuvaayo nga tulina tips nga tulina manyo gy'osobola okutambulirako mwana wattu n'otambuza obufumbo bwo n'otambuza obw'abaana bo n'abazzukulu baba bakusanzeewo tips ezo nga zisigala zikola so tweyanza nnyo abantu bonna bw'obanga wandyagadde okumanya ku retreat eyo ennamba yange kanjigabe kubanga Twahirah yampa namba mukube ennamba zino kuba 0752639911 eyo nze ndiko okube ennamba endala 0702967776 okwo kuliko muganda wange bamuyita Mariam eya MTN ennyango enzijidde mu bwongo kuba 0772 Luenda eyo 900-533 otubuuze tugenda ddi tugenda wa essente mmeka tusasulira ki yeebeerayo biki byonna tujja kubanga tubikunnyonnyola naye ekifo ekyo abantu abaagala okuba n'amaka amalungi kyetaaga okubeeramu wasallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.